kuba ebifaananyi naawe ebigenda okutimbagana. Wano ku seeti sajja omukulu ono omita Waisikira kyali wange nnyo naye ekisinga obungi temumbuuza binene mubuuze ebiri ku seeti. Waisikira wamusayinize omuyimbi okusayininga si kyekikulu okubeera n'omuyimbi wabula tusobola okubeera abakyali baffe buli omu gwe nalimbaddeko naye mu music tekyategeeza nti no bonna baali signed. Wali abantu nga balina okupushingibwa nga bakyalibo ate nga n'olumu baaliyo nga babadde bakiisaayisamu mangu okuyiga okuyimba. So byebimu omuntu aba amanyi okuyimba mulina okuba nga mukwatagana mwenna nga muyimbe binamu. naye obadde tobanjulanga ng'ono w'omwanjudde mu bannamawulire abangi bwe bati. Omawuwo John Blackawo bayimbi bangi n'abalala teboogera ekitegedde ne bonna abantu bonna betuze tukolera bonna bakalo kasiita babuuzi banina loozi si babo just mwerabira mwagala nnyo okuyimba abantu mwabampise ne muŋŋamba waayo omuyimbi wammwe kisole kinange kati ndi kubanyumiza kale ate muli kumbuuza nga bonna. Tukulabe mu brief introduction ng'omunyonyola industry kyeyeetaaga nti yeetaaga kubeera fashionista. Obutaba fashionista ekyo omuntu okugamba mbuno bannange temulina kunywa buugi munywe kyayi ekyo kibeera personal interest. Kitegeeza ki nti omuyimbi tolina kutunuulira nnyo ku fashion. Fashion is your own, that's a self esteem. Gwasalawo n'ogamba nze njagala kuba kino because tebajja kuyigiriza kunaaba, tebajja kuyigiriza kusenya. Those are small things. Temufuula ate business tutandika okutya nga tupromoting ate sekite naleetaliraanye ku side yaffe. Those ones who deal in fashion nabo bafune mu section yaabwe okitegeera. So basobole okuweereza n'abayimbi emirimu nti owaayo omuyimbi tugenda muyita ajja atuyimbiringako otugulirawo omukolo gwa fashion. Naye n'aba fashion nabo ne n'abayimbi nabo beetaageko ba fashion bajje babeereko bamuzi video zaabwe nti nga buli omu afuna omulimu. Naye mwe mwagala omulimu gumu mugukube ku muyimbi. Musician kivola abasajja basalo ne bakita artist. Lwaki balabanga buli kimu mu kitiko mugugu gonna muguwa artist. Omuyimbi anyumye mutandise okugamba omuyimbi oyo kyokka muyimbi naye mwagalagana okunyuma naye anyumyemu katono tanyuma. No, that's his style. Everyone was born with his own art. So fashion tekwatagana nnyo na kuyimba lwakuba abantu balowooza bikwatagana but mukyetaaga byebyo ogambye nti naye nga katola tunulira kati Waisikira engeri yakikubyemu ati ng'ojja wali ogenda kujja gwotye wali omulala agenda ajja gabanga si kyekikulu but Waisikira nga y'omuyimbi ekimuleese n'ekimwisa omuyimbi kuyimba okusingawo kyekikulu. Omugambye nti muyimbi si fashionista byebimu ku byasuula abayimbi wano mu ggwanga Uganda nga Rocky Giant obadde otegeeza ki? Atajja kunkwatira bannange. Eddi muleke. Eddi leka akwate. Sonne interview fa microphone yo. Yes. Bane ndi muyimbi namanyira okukwata microphone. Interview fa. Gona banga yimba leka oli akwatira. Netta kanjikwatire wansi. Kajikwatirawo. Kati saagala. Mama kwate. Kati mwajimpa. Kati gwe tukubira kati tuddemu. Tugende maaso. Kakwata omuzindaalo. Gikwate booti. Obadde nagambye mwasoma n'okusoma kujja eno. Andre, wangi obadde nziramu ekibuzo kyange. Ogambye omwana oyo nti muyimbi si fashionista ebimu ku byasuula abayimbi wano mu ggwanga Uganda n'omenya omukulu amanyikiddwa nga Rocky Giant. Ekyo gwakyogedde ekiriwa kyonna kyobuuzizza naye sobola okuddamu ekya fashionista. Bafashionistas baawukana n'abayimbi naye omuyimbi ayina kusasulwa okupromotinga engoye ekintu kyonna kyabayambadde nga fashionist. Okitegeera lwaki nti ye aba brandi ndala balina omukozesa ebyo ebintu byagenda okuteeka ku mubiri nga naye asasulwa nga olaba baricruise bajja ne bakwata ekintu nakiteeka nagamba kino ekintu mukikozese. It's the same as fashion. Naye kati mwe mugenda ne mukwata ate fashion ne mugikuba omuyimbi kiba kitegeeza nti omuyimbi agenda kujja ayambala engoye nga kuliko lebo mubeere nga mugamba nti no buli omu alina okwambala bw'atyo. Kiba kitegeeza muli kwonoona business y'omuyimbi neya fashion. Okitegeera so buli kimu kiina. That's why the other one is called fashion. This is
called artist mmwe mwenyini mwe abaagala kibe kityo naye tekijja Gwatunulidde wayambala ennyo aba ayambadde nga Gwatunulidde kuba yaba akitegedde nga y'omuntu nti yali informed about fashion. You get ali informed about how he's going to dress okitegeera then tuvola Gwatunulidde omubuuza ani akwambaza lwaki omubuuza ani akwambaza ng'omanyi nti no fashionist omuyimbi nga bw'omuntu wanjulidde leero lwaki tomuntu wanjulidde na kolabo of course these are projects are shooting of videos these are singles of course ne videos endala gyeziri so olunaku lwe tuba tusazeewo okumintroducinga nga mwennaye muli nayo lubalulala so si buli video tujja kubayitanga si buli luyimba lwe tukola tujja kubayitanga so it was an introduction tugamanyi let's unleash something olwaleero but collabos gyeziri nyimba gyeziri production gyeziri ayina ennyimba nyingi so this one is the song that we are trying to nga mwenna okujja tukwatagana nga lukyali raw it is kati gomanyi otebale lujjofulu nyimba nyingi engeri gy'omuwanjudde olwaleero mubuuliddeko ku bizibu ebiri mu industry nga gwe ebizibu ebiri mu industry y'okutuuka wano waali kiba kitegeeza abiyiseemu tosobola kumalaga you can't do shortcuts okitegedde already ye aba abiyiseemu kati bizibu ki ebirala mpozi ng'oyagala era muwa birungi byereere era biibyo byatuuseeko oba waali wabi wali obuzibu omuyimbi katubuuzeeko sebo ogamba otya mbaliriza nibasiro nsanyusa okubalaba okuwa neeno tusanze tuli mukutinga vidiyo yange nga oliyita nafunye baby era ndi musanyufu nnyo okubalaba nga mukuŋŋanyi bwe muti kimpadde amaanyi indasitry eno ngimazeemu ebbanga ddene naye kati ebya siriyasi nguza kati mwaka gumu nolimba lwakuneka olimba lwakutaano amanya go gwe oyanjule bulungi sebo amanya wampita Wizkiller Mr. Problem why Wizkiller lwaki mwetumatuma amanya ate era ali mugezi tomunyonyola nnyo erinnya lyeryo anakuwandikira ennyimba zo maka ya muyimbi omu ye yamanyi ze nagenda esi ekyo wala mu ngeri yange ndi buzibu nga nze wakwatagana otya ne mukulu Andre twakwatagana dda mu studio ye nagendayo nendikodinga music naye ennyimba bbiri inako kolabo ye wakuba tetunagita tusoose kukola ku luno mubeeko newe lutambula then endala tugenda ziddira kiki ekikuinspiringa okuyimbira music ava waka mange yali mukyala muyimbi bamuyita Naroga Betty yayimbako ki yali wa mu church church owayo omwana agambye church noti omanyi mmeka wananze omanyi mmeka noti omubuzi noti zamanyi omunyonyole nga noti nazazimanyi muyimbi kigwe weego temumanyi noti mwagala ozimanyi abayimba bulungi osinja kugamba omukulu ali waneeno anyimbira bulungi nnyo sebo olina management nina management bagiyita Divine Empire era manager wange bamuyita Divine Daddy Andre omuyimbi gwe tusembayo tulaga Mukabya Junior omuwa ne kolabo n'ayita naye South Africa mwagala temutusalirewo date we tuteera ennyimba zaffe naye bannayinamu kati kankubuuzi igwoloza omuyimbi wabaza wa shooting olwaliro video muba mugikubye temunaba nammwe dufuna oluyimba walufuna wetwashootinga ne Mukabya twali tumanyi yagenda nawe South Africa nkubuuzizza oluyimba walufuna ku TV oba ku radio temunaba dufuna omulimu gwamwe gwakumanya ekiriwo so ekintu eba tebanakiteeta kyo kitegeeza kikyafumbibwa these things are not easy mujje mulabe mufune zikalawize ngeri gye tuzikulambira ebisi byangu tukyafuba kati olwa Mukabya luli jjinja lujja Kampala owa Andre nina Rozi agamba atya Rozi sayina bigambo bingi she's as well mukyala anyirira ajja ali mulungi nnyo she's a good soul beautiful soul very beautiful jali olina kyomugamba mugambe mwaddiŋŋana mwazzeemu ate twali kyali fenna mwali mwayawukana bawukana batya mu nnyumize wali wanoba abafumbo mu nnyumize wali wanoba ate olaba nze kyembayizeeko muli balungi bakukozesa mwenna abali eyo nga mwetaaga amawulire muzanye buzanye firimu ebintu bijja kuba omukyala yagenda waliwo babuuzizza
omukyala yali mu interview emu Nina Rose n'agamba nti ensobi gye yakola yakugwa mu laavu n'asalawo mangu n'emikono negitambula. Ensobi gye yakola gwomanyi otya oba nsobi? Anti yakyoyogerera yagwa mu ki? mu laavu n'omufere. N'akola atya? Nti wamusiba akatambaala. Kati bambi yabigamba mu mwenzi nange tanaba bingamba. Wabingamba nja kuba mbategeeza. Kati simanyi omanyi munnaye kambabulire abantu abamuntu kati olanga mibuuza kye mwagala nange nsobola bagamba kyenjagala oba kya bulimba oba kituufu kasita temuli mutima mwe bakatonda. But why is it hard for you to keep the relationships? How many relationships have you ever given me to keep? I've seen you in many Ochogamba oyagala ochogamba n'ogwa mama wange n'ogwa kitaawe wange na gusuula omukwano. That's a relationship. Omukyala na musajja. Of course my mom mukyala. Boyagala. Oyogera ku basajja ku bantu boyagala. Should I ask you something? Oyagala abantu ameka kunsi? But there is priority. asking, Even the Bible talks about it. I'm asking you. How many kati oyagala abantu ameka? Mukyala omu. Kati kyogamba Qur'ani mbyo gikubye yagamba abana. Nawe ononya bana. Nawe nange obakuumiddewo. Naye gwe tokuumya n'omu. Mulekerawo okulaminga bino ebintu. Nabagamba musome ate mwagenda okusoma amagezi mugasuula wange. Bw'ofunamu kulinnya n'akasente abakazi beeyongera okwetanira. Muyimbe mugamba bigambo ki ku nsonga eyo? Nze kimmanyi Gwe mastermind. nga wayizikira engeri gy'abakikubamu yasigale mu kuyimba. Obulamu bw'omuntu bwawukana ne kariya. Okitegera mulekerawo okutiisa abantu. Kitegedde omuyimbi waba muyimbi mulinde ennyimba ze ne byagenda okukola n'ebyabakazi mu abamudyamanyi nze ngenda n'empasa 10 bulamu bwange tebawukana na kuyimba okitegedde so naye waba alina byagenda okukola it's his life so ebyo mwagala kumanya obulamu bwe mumusabe mugende mumutere kamera mu nnyumba mumanye buli kimu ekimufaako. Wayizikira industry ejjudde enkokola weetegese otya? Enkokola ze ziriwo ateri nkokola amaka nkubulire just ensi yonna nga bwekola ne bano nabo bayinamu obuzibu naawe olina obuzibu toli perfect n'oli munno alina obuzibu mutuuka ne mufuna obuzibu ne muddingana tebakulimba teri nkokola ziriyo bano be bazireeta enkokola ziriyo gwe tolina nkokola yiino gy'okwotedde kamera enkokola yino naawe olina enkokola. Naddala lwaki kizibu nnyo ku bantu nga mwe abanyumya omukwano mu kamera okuba ate nga mukuuma omukwano? Ndoza okitegedde wezzeemu. Lwaki tunyumya nnyo omukwano ate nga temusobola kugukuuma? Ate tusobola kugukuuma anti tuba nagwo ekintu ky'okukuuma kiba kijja kudduka ate mba nkuma kyakinze olwedde nkuyina ate lwaki ngukuuma. You know, something that you keep, it means that it has to run. Where do you keep things that you already have? Omuyimbi kiri awe kyekijja ne bwakuuma ogugwo omanyi nti n'ogugwo mutono nnyo gujja kudduka kati obeera bwoti. Nze sikuuma mukwano. Omukwano gwe gubeera mu nze ngukuuma gwaki nga ate nze mukwano. I tap on God. Katonda abeera mu ggwe, you are the temple where he sits. Ekitegedde kati aba abeera mu ggwe kitegeeza ate lwaki oba ogukuuma nga atali mu ggwe. Waliwo tuddeko olumu ne wejjusa ku bantu b'omenya emitima kubala b'omenya emitima. Ate nze mmenye ate nejjuse oba abamenyebwa be baba bejjusizza lwaki basalawo okwesiga omuntu gwe bamenya ye omutima gwe bamenya ebigambo by'abayogedde nti bamumenya omutima guba gukyalimu guba gwavaamu abayogera ati akoze ekigambo kiva mu mutima ne kidda mu bwongo n'ayogera mulekera okozesa ebigambo byemutamanyi mugende musome amagezi bambi munzijeko kaagamu lwaki mugasindika wange okay muyimbi tulaga ku manager kano nagamba towesiganga muntu ne muli awo mwagala mugamba abantu batwesiga owesiga muntu olina kwesiga kisolo. Ayosige Katonda gwe atamanyi Katonda oli mwana waawa ono mwana anamuzaala ono namawulire temumanyi Katonda ofunyamuko ku challenges okugatta ebintu bino production music nze sirina challenges olaba ndi wano ne ku mawulire buuzo ono musajja ekibuuzo nze ndi wano ndyoke neeyagala njagala nagenda kulya mmere. Omuyimbi tulage ku manager manager wange wali wano amita Mr. Divine tuwalamusizzaako nnyo bonna abatulaba mugamba mutya baganda bange tuli wano tushootinga vidiyo y'omuyimbi Wayizikira mwana ayimba bulungi nnyo wamugyewa Wayizikira ndudde naye ng'ajja ayimba obuyimba mpola mpola naye yakubye kana akayimba kayitiridde okubawo akalungi bakayita nafunye kayimba kalungi nnyo olina abayimbi bameka sofa nina abayimbi tomugamba agenda kuloga tomugamba bano banamawulire tobyogera abayimbi bangi lwaki onyuma nnyo okusinga omuyimbi gwe twasembayo okulaba ng'anyumya endongo yamulemu gwasazeewo gwagambye gaddemu okunyumamu kwa muntu kati naye gwe oli ebisiyaga
Oli ebiseko musagamba tanti omusajja anyo. Tulaba manager. Waayo omusajja munno atwale. Manager nze ntusano nga manyi gwe muyimbi. Omuyimbi yono. Bonyumye nnyo. Yakula lulwe. Naye nga ekiriwo olwali tushootinga video. Tusaba mutuwagire. Olina ekirooto ky'okuyimba manager. Nga gwe omuntu. Music yandi musaayi kuba already nazaalibwa mu music. Nze kenyini nze music. Yensonga lwaki amanaginga abayimbi gola amanaginga wa motoka drive amanaginga muyimbi tolowooza nti ogenda kufuna eswaga ddene okusinga omuyimbi omuyimbi agwa mangu onayimba oli afuna eswaga manager sigwagenda okwesulira baagala lemesa abantu lwaki muyingirira abantu mu bintu ebirala naye mwe mulina ennugu abannayuganda kijjayo nga Daddy Andre atandikira eri ekinyegenyege kya music bwe kyamukwata abikwatagana engoma okuba music that's musical writing music that's musical. I'm not an author who writes book okitegera I'm a writer of music so it's the same line ono guy agambye ayina omusayi music that's why akwatagana n'ono muganda we okitegedde kati kokwata kyobola era bonna okubeera wano music yatugasi naawe amawulire tozze kufuna kuga politics music olwobikubuza music neera naye watandika booti ekinegenege ekyakukwata aliwanze naye wali okuba ngoma abayimbi baali bakulyako swaga bakulyako eswaga kambabuulire nze ndi mwana wa mugagga Yesu Kristo kati nga nze mbonaabona naye omwana wa Yesu Kristo ebintu byokola tulaba nga biswaza Yesu anti yajja kutaasanga mmwe atolooza gwe tosobola kukola kintu kyonna kati gwe yajja kutaasa gwe oli siina naye obyegaana nze ndi siina gw'oli kirina genda olongoose omwana wa Yesu okuba omwonoonyi wamanyi jajinga manager omuyimbi nga nawe mufaanagana kati mangami olina ogenda kuba ne video vixen walese muganda ono muto wange sebo ebibuuzo mubuuza bingi straight away from Divine Empire bagenda kujiwulira Kampala wa kimala Andre ebusembayo yasebo ne microphone ng'ogitadde wala nakuwulira nti yes sajja kanyume ninza ngamba microphone ng'ogikwatidde wansi ne bano emirembe gikyuka leeta microphone kuba ogikwatidde wamma kulimba nedda ebintu bikyuka leka mbabuulire wamma teri agenda kumanya nga tolina music omulimu gwa kuyimba si kubeera fashionista nti oba sikola kikuteekako butesi kyoyagala saa zino bundi ali wala okutyayo nti okitegeera kyogaawo okugamba tojja giteeka wansi etuzeekwatira ozikwatira wansi muwe amma olaba music yimba vamu ebyo ebyasimanya ate eggalo bindi jako tojjako era ojja kubeera ng'ozitaddemu nga tozijjeko era bajja kulanga minzi byoyogera sibiwulira inda se tunnaba kwetegeka nze mpeereza advice muyimbi wange kale oli otya mwagala kusula abayimbi b'e Uganda mmwe bannamawulire kati musuddero ekijana nti olaba mwagala musula kale tugende ma oli otya ssebo mugeya n'okugeya bannamawulire bageya